yavudde n'akola olukandagalo egu naye birina okwetonda ojja kwetonda ng'ogusaze mangu Saymore. Even n'okwetonda ogenda kwetonda kubanga gwetaaga media house okusingayo bwekwetaaga. Okay, kyavuddewa kwa mama wange tamanyi nsonga eno. Kirabika bwe baali kuzina carnival. Carnival ye festival. Kyonna kye kiri zina. Ekyo kyonna yali ebuloba. Baafunamu obutakkaanya n'omuyimbi. Era kigambe omuyimbi n'amukuba oluyi. Statement yasooka kukolebwa success wini gwakola naye ku makya. MC Katsi najja n'agattako. MC Katsi no yatala Evelyn ew'omukulu eri omuwa omulimu. Yamutwala. Yagumusabira. Bw'amala omutwalayo amanya wamala okuteekayo then so that means the two people first posted win success who is close to Evelyn. Ne Katsi yamusabira omulimu. Information teyali nfu. It carried some water. Then Evelyn n'amala najja n'ateekayo wano. Kati kisobola okuba eky'emirundi egyo ebiri. Asobola okuba nga ali mu kitambulira kunoonyako wakikola ki wekimukomya. Wabula kisobola okuba nga kubaka paaka kana kati tunafuna ku statement ya company. Pozi nga sisi nagiraba. Naye ate omukozi akola bulungi kwajjo namulabe nga akola. Namulabyeko jjo ku mpewo nga kwali. Naye nze bottom line eri bweti. Ogina ku X kuliko account egambibwa okuba eya Vijay Junior. It is not verified, so we are not sure. Ng'abantu ebazozaamu yegeddeko ku eno statement. Yagambye Sambulu Monde stroke Bukachere are curious about intricate tagging omuyimbi. He's the Ughanda's music industry hottest CEO, unruly boss, the true icon for the next generation. Kati muzunge mpola empizi chaji. Anyway, kati ze kyonna kyengenda kugamba ki ekintu kimu. Omanyi bw'otakiza kusaidia omuyimbi kijja kugaziwa. Nze kikipira ku side yani ya Eve. Eve akyetaaga, platform agyetaaga. Oba ntegeera. Ekituufu kiri ogerwa mu maaso eyo. Naye bwe tunagenda mu kubalansinga nga minzaani eteereddwawo, of course ejja kwekwira ku side yani ya Eve ate nga platform agikola ki. Era n'okwetonda ojja kuvayo okole ki. Weetonde. Naye buli kimu kirina akaseera kaakyo. At the right time ekituufu kiryogerwa. So, because this time would be expecting the media house to be saying something. Tejja kwogera kubanga media house nayo omuyimbi emufunamu. N'omuwala media house akyagyetaaga obbaako weekola ki. And then gwempuliddeko owa radio mulungi nnyo okusinga ate nga ali ku radio, ali ku TV. Oba ontegeera. Ekyokubiri radio esuutingamu ekyo kyayagala okukola ki? Okubeera. Tekifuula nno kyakoleddwa kituufu. Tekikifuula. But kye kisinga okufunamu. Kati naye Eve buli w'okwata wano wulira nga tewakuluma. Kola nnyo. One day ng'ensi yonna eyagala okukuwulira. You will tell the truth. Ebyo bye twogerako kuba RK essaawa zino. Kati mu public ebyo ejja nagamba bakimubizza. Kubanga tetusobola kisolvinga ssaawa zino kijja kumwebakira ate nga akyalina obulamu obw'okola ki. Kati bw'okwata wano ng'owulira oba terukuluma. Choose what suits you. Choose what is the best. Bw'owulira ng'erinnyo terikuluma. Kati humiliation eyakuguddeko gikozese to work hard. Exactly. At the right time when people nga buli omu ali interested okwagala okuwuliriza. Ng'okola amakulu. You will tell the story. Nnyini alibeera gy'alibeera. Basajja abakulu b'osanga ng'abaana abe batugamba daddi waakiri mutuviira ku daddi. Naye essaawa zino Eve tolina ky'otugamba. Poor girl. Anyway, tugende mbazira tona ine ebinyanya.